Essula ey'okuna. Kyenva mbeegayirira nze omusibe mu Mukama waffe okutambulanga nga bwe kusaanira okuyitibwa kwe mwayitibwa, n'obukakkamu bwonna, n'obuwombeefu, n'okugumiikiriza, nga muzibiikirizagananga mu kwagalana, nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'omwoyo mu kusibwa n'emirembe. Omubiri guli gumu n'omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'okuyitibwa kwammwe. Mukama waffe omu, okukkiriza kumu, okubatiza kumu, Katonda omu, Kitaawe wa bonna, afuga byonna, ayita mu byonna, era ali mu byonna. Naye buli muntu mu ffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo kya Kristo bwe kiri. Kyava ayogera nti bwe yalinnya waggulu n'anyaga okunyaga n'awa abantu ebirabo. Naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigamba ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi. Eyakka era ye wuye yalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna, alyoke atuukirize byonna. Era oyo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda n'abayigiriza, olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu gw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo, okutuusa lwe tulituuka ffenna mu bumu obw'okukkiriza n'obw'okutegeera Omwana wa Katonda, lwe tulituuka okuba omuntu omukulu, okutuuka mu kigero eky'obukulu obw'okutuukirira kwa Kristo. Tulemenga okubeera nate abaana abato, nga tuyugana, nga tutwalibwa nga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu, mu nkwe, olw'okugoberera okuteesa okw'obulimba. Naye bwe twogeranga amazima mu kwagalana, tulyoke tukule okutuuka mu ye mu byonna, gwe mutwe, Kristo, mwoyo omubiri gwonna bwe gugattibwa obulungi ne gunywezebwa awamu, buli nnyingo ng'ereeta ebyayo, ng'okukola mu kigera okwa buli kitundu bwe kuli, omubiri gweyongera okukula olw'okwezimba mu kwagalana. Kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe, mmwe mulemenga okutambula nate, era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu, nga bazikizibwa amagezi gaabwe, nga baawulibwa mu bulamu bwa Katonda olw'obutategeera obuli mu bo, olw'okukakanya olw'okw'omutima gwabwe. Kubanga beerabira okulumwa ne beewaayo mu bwenzi, okukola ng'ebyobugwagwa bwonna mu kwegomba. Naye mmwe temwayiga bwe mutyo Kristo, oba nga mwamuwulira ne muyigirizibwa mu ye, ng'amazima bwe gali mu Yesu. Mu bigambo by'empisa ez'olubereberye, mw'okwambula omuntu ow'edda, avunda olw'okwegomba okw'obulimba, era okufuuka abaggya mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe, okwambala omuntu omuggya eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kale mwambule obulimba, mwogere ng'amazima buli muntu ne munne, kubanga tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka. Musunguwalenga so temwonoonanga, enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe, so temuwanga bbanga Setaani. Eyabbanga alemenga okubba nate, naye waakiri afubenga ng'akola ebirungi n'emikono gye, alyoke abeerenga n'eky'okumuwa eyeetaaga. Buli kigambo ekivundu kireme okuvanga mu kamwa kammwe, naye kirungi bwe kinaabangawo olw'okuzimba ng'omuntu bwe yeetaaga, abawulira kibawenga ekisa. So temunakuwazanga Mwoyo Mutukuvu owa Katonda, eyabateesako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Okukaawa kwonna, n'obusungu, n'obukambwe, n'okukaayana, n'okuvuma bibavengako awamu n'ettima lyonna. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo.